Awe satu olunaku lwakuna omulabi wa STV njagala okwebaza kuba nti ogyekuumiddeko program toli weka nange Maria Dano okubeera nga njikwanjulira egenda kubanga ebeera buli okuva ku Monday paka ku Friday so kyolina okukola kubeera nga weekuumirako. Njagala okwebaza gwe wenna ali eyo nga osazeewo okuteekako STV kyokola kya ttendo kyokola kyamaanyi tusimira ddala. Essaawa eno yennyini mba nyigiddewo n'omugenyi okubeera nga tuwayaamu era olunaku olwaleero nga sinabalwisa tulina omukyala Senga kansala w'abafumbo agenda kuba atunnyonnyola lwalinakwao tugenda kutunuulira ku mbeera z'obufumbo kiki omuntu kyeyandisoose okutunuulira nga tannaba kusalawo okuyingira mu bufumbo. Gwe mulamwa gwaffe olunaku olwaleero ngenda kusaba ogende ku STV Uganda ku Facebook obeere ng'oteekako kyolowooza kikyosuubira kikyewandiyagadde okubeera nga tukuyamba oba Senga akuyamba mu mbeera eyo. Aye toyabira tugenda kuba tubaamu n'amasimu gaffe tujja kubaako n'akaseera okuba essimu oteese owabule osaba amagezi byonna wano ku toli weka. Senga nsanyusa okulaba nange nsanyusa okusanga kuliko ekkubo ndiyiseemu abalabi ba STV beyanjulire abalabi ba STV mwebale nnyo mwebalire ddala kimukola kyamaanyi kya ttendo. Erinnya eryange nze Namata Rose American Height Senga maama ate ndi jjajja American Height ekyo Senga nga tugendedde ddala ku mulamwa olunaku olwaleero tulaba nti abantu leke ekiriwo kyava dda nti omukwano weeguli ffenna tugwa mu mukwano ne tubeera mu laavu naye omuntu nga tannaba kubeera ng'agwa mu mukwano olowooza biki bye yandibadde atunuulira nti omuntu ono mwagala naye azze kati nga ffe abaana ab'obuwala omuntu azze akugambye byakugamba byonna naye nga tonnasalawo ogamba nti ye oba nedda wandibadde otunuulira ki? Omwana omuwala kaŋŋambe era n'omulenzi omukwano gwo gubaawo naye bw'obanga osazeewo kakati ono mwagala olina okusooka okumanya nti ŋŋenda kwesalako ebintu bye mbadde nkola ebimu nze nga nze. Waliwo ebintu by'otubadde tukola nga tolina mukwano naye n'obikola nga olaba gwe kyekikusanyusa naye nga tojja kikola nga tekisanyusa mwagalwawo. Ekisooka oyinza okugaa nti ze omuwala obadde okyalakyala nnyo mu mikwano gyo leero okyaddeko ebbunga luli olina muŋŋoona wali ogwe mwasomanga naye then kati bw'omala okufuna omwagalwa ebyo bwobikendeezaako era bw'omanya nti ngenda kufuna omuntu ono oba tajja kukubiranga simu akubuze oli wakati ndi bbunga oli wakati olwekyo kibaawo nga mumaze okufumbiriganwa oba muba mukyalimu eno embeera ey'okweraba obwerabi ne bwe muba muli mu mukwano nga mweraba bwerabi tekimuwa maanyi omuwala ono atambula azunga nnyo bakozesa nnyo abavubuka azunga nnyo luli amukubira essimu aligindi luli aligindi ekintu ekyo bw'omanya nti mufunye omwagalwa omukwano ogisalako. Nyinza okuba nga sikola Senga ntumbeera waka omwami tasiibawo agenze kukola ayinza nokuba tannafuuka mwami kale omuntu wange gwendaba tannaba kumpasa naye mbeera nzekka ewaka sirina byakukola sirina mulimu otuule waka n'owulira nga waka wakutamye naye ne bukya n'ogamba kaŋŋende nkole ki ntambulemuuko. Nkugambye okutambula ogenda kukendeeza tekigaana ate bw'oba onootambulako era mugambeko halo hani ndazeeko wano naye ate era naye bw'ona bimugamba nekiyitirira kiri kyegambye nti ajja kutuuka okuba nga akyeta omuntu gwenjagala gwendeetinga ekyo bw'obanga ogenda kufuna omwagalo ng'obadde otambula nnyo ogendako wa mukwano gwe gugindi gundi alina birthday party gundi birthday party ebyo oba ojja bikendeeza mpozi munagenda nga buli mukolo tunagenda ffenna katugeze naye ate ku saidi y'abasajja waliwo abasajja bosanga nga si bantu ba mikolo si bantu ba bantu nga yagala nnyo okubeera yekka kati awo newesanga ye tayagala ge ayinza n'okujja n'akukulindawo wali ng'ategedde muntu wange yagenze mu kifo gundi balinawo ka birthday party naye bwe kana asukka
zigambye nti kasita oba ng'oyagala okubeera mu mukwano munno ng'akwenyumiririzamu bw'oba ng'obadde otambula nnyo kendeeza. Kiki ekyasinga omuntu kyeyandibadde asooka okukola oba okutunuulira omwagalwa we oba omuntu kwaba batanafuuka mwagalwa we kiki ekirala omuntu kyeyandibadde atunuulira? Kati kiri kyembadde mbuulirira kibadde ku baana bawala nkigezezza ku muwala ekyomulenzi tetunnakifuna. N'omulenzi naye asaana omanyi ebiseera ebisinga basinga baba batuuza nnyo abawala. Abalenzi bano tebatera nnyo bawa budde so nga ate nabo kyetaagisa. Era n'omwana omulenzi naye abeera waliwo abalenzi ng'alina emikwano n'aba n'emikwano nga ginywa nnyo oba mibaaze nnyo. Kati omulenzi ate gwe obanga oyagala okuba n'omuntu wo nga mukyeraba tomulaga nnyo banno. Kaddemu ako senga. Omwana omulenzi ng'oyagala okuba n'omunno mu mukwano tomulaga nnyo banno basukka mu 2 3. Naye ate senga we wava obuzibu fe abaana abawala nga twagala otwanjula nti ekyo kindaga nti like bona ogamba oli nti nno nanjagala ono ye mukyala wange ntambuddeko naawe tulina tulaze nonyanjula nga mukyala wo like tetulaba kufuuka mukyala naye onyanjudde nga girlfriend wo. Fe abaana abawala kiina engeri gye kikuzimbisa ng'enjogera y'ennaku zino. Emitawaana gye nsinze okutuuzaamu abalenzi be nsinze okulaba era oli agamba nti kale namulaga gundi nga mukwano gwange ate nabayo bwakoze eki bwandese bwampiseemu omuwala n'amwagala okuba yayina ssente amutaddemu kwegamba oli munno omukwano gwo gw'omulenzi amanya wikinesi yo n'amanya obunafu bwe buli n'alumba omuwala oli ayinza nemukubira essimu nakati omanyi nti gundi ali bwati ne bwati ne bwati n'essente zansabye kuwa ava zisaba nze bakuweerezaayo awo 5 gundi azisabye ezo. Nga waliwo omulembe oguliwo ennaku zino ogwa .com nti bw'ofuna omwagalwa ojja muteeka ku WhatsApp omuteeke ku Facebook omukuba abantu mu maaso ojanjawase kati ate gwogwo omulembe tugwogereko ki kuba kati otugambye mbutu tebalina kulaga tolina kulaga mwagalwawo kakati guno omulembe gwe tulimu ogw'okujanjawaze kyekyo okyogerako ki? Okujanjawaza si kubi naye ojanjawaza omuntu gw'otegedde nti kati we tutuuse nina ate step endala gye ŋŋendako katugeze kyono gwe ŋŋenda okwanjula kati onookitegeera otya? Naye ze enkovu z'osinga okulaba abaana ze bafunye olwamu ze mufunye enkovu ku mutima onoddira n'omuntu buuku ensi yonna neemumanya n'akukola ekyo oba okitegeera. Abantu bedda bwe banaabanga kale ng'alina omuntu we gwayagala nga bagendayo na ssenga ne maama bawaka bokka naye ng'atajja kumwanjula naye nga mu kusooka okugendayo bagendayo bawaka bokka. Lwaki? Ng'ate emikwano babanga nagyo nti mu buli ngeri yonna ne bw'anaaba akuyiye abawaka tebajja kuyeeya abawaka tebajja ku wakiyita entya tebajja kwogerera tebajja kwogerera yeragano neyeraga yali yeraga nakawala zinakalabirawo nga kaali kayaaye nti oba akalabirawo lwaki tewandabula mbeera kakati kiba kyetaaga okujanjawaza kuno kujjenga oba n'okwanjula kuwedde oteekeyo omuntu ogwomanyi nti kiwedde. Senga omulembe gwe tulimu muzibu nti omuntu ani kyovola nkovu muyina nnyingi sina nkovu mabwa naye kakati senga waneno ogambye nti omuntu wantuuse okujanjawaza naye ng'atuuse ku level eraga nti at least atuuse okwagala okugenda ewammwe. Senga abasajja basuubiza ensi n'eggulu ate n'atuuse okwagala okugenda naye tomujanjawaza bw'otyo kumulagayo. Nze nkugambye ddira ebifaananyi byammwe nga mwayanjudde mumazeewo emikolo biteekeyo. Senga omulembe olaba nti otuuka omusajja n'ogamba nti kakati ono omwami onoomanya otya nti we tutuuse wano ddala alabika ajja kuba serious ku mwami kati oli muwala otegeera otya nti kati omwami saawa eno wentuuse oba levo gye tutuuseeko wano ey'omukwano ddala tuli ku kituufu.
omwami oyo takulekerera takulekerera mu ngeri ki oba ofiiriddwa oba olwadde oba oli musanyu takulekerera yoli bwe nkugambye nti ne bw'oba oli musanyu gwe nti ngendako ka birthday ka mukwano gwange guno ajja wakiri naye nadde eri ebbali ng'akulabira eyo naye nga waali oyo muba serious abamu bagamba nti libabbo babazze ku naye ye aba ayagala omuntu we obeere nga mukimanyi nti oli safe sawa yonna oyo takulekerera. Senga wali owuliddeko ekintu ky'okuba nti omukazi omusajja nga bw'ogambye nti nno aba takulekerera ddala oba okikkiriza nti omusajja ono tagenda kukulekerera naye okimanyi nti senga omulembe guno oba simanyi oba nedda byaliwo osanga omusajja nga ebigambo bye bimu byaŋŋamba mu kaseera ke kamu byagamba naawe mu kiseera kyekimu kati ogenda okizuula bansuubiza obufumbo naawe bakusuubiza obufumbo ekintu ekyo omwana omuwala yanditegedde atya nti ddala omuntu ono kyaliko kya bulimba kuba ffenna gy'obeera sibeerayo ng'abikugamba nange gyembeera tobeerayo oyinza kitegeera oti kyenkugambye kiri nti mala okwanjula teekayo ebifaananyi kuba kakati gw'ojja kulowooza nti agenda kwanjula nga n'omulala yebimugambye era bw'ati naye naamuteekayo oba okitegeera olaba mufuna enkofu ku mutima oluusi muyinza okwesanga nga muli ba mikwano nno ku mikutu egyo ogenda okulaba omuntu gw'ataddeyo nga nawe gw'omanyi n'ovaamu omutima n'obula okwabika kaakati kyegambye nti okujanjawaza kuno kulungi naye janjawaliza ku muntu nga kiwedde oyoba naye ate n'okwanjula kuno tulabeko abantu nga banjudde emirundi mingi obanga mbe twandirinze n'ambaga kuba okwanjula nkulabyeko ono n'ayanjula wano nali nawuddeko n'omuntu nga yayanjula abakazi babiri yayanjula abakyala babiri ku lunaku lwe lumu kwegamba omanyi mawulire gano naye ate amawulire getulaba gaba matuufu kuba tebatulaga bikyamu nti ono yali nga okwanjula kuwedde n'agamba bebi nina gyendaga yadde nti okwanjula kwabaddewo bakitegedde naye waliwo emergency kwolwo lwennyini ndowooza kirabika bombi gye yali ayanjula tebaali bawala nti nga bonoga nti oba ŋŋenda Mbaale oba ŋŋenda wa ntiiza okuba ngaoli yali abeera Buziga ng'omulala abeera Kabalagala nti naava e Buziga n'amala n'avugawo emmotoka ye n'abantu be nadde Kabalagala ate tebaali banjawulo ne bayingira ekidaala ekirala kati omuntu ali mu mbeera eyo kwegamba akaseera kano ndabya ddala nga kalinga akali confused tuli mu mbeera eya mbeera we yatuuka kati tuyina abawala muyina okuba sina abawala bokka kuba n'abakazi abakulu ogenda n'obalaba nga naye bwe yamaze okwanjula bwe yayanjudde ate dakiika yemu nga bamugamba nti ate yayanjudde omulala ate yali naye yayita tinze mukyala gundi omubwati naye nga ddala nga toli omubwati nga ddala ebyaddala ali ku mulala ate naye yamukoze ekintu kyekimu ate nga naawe olaba oli muntu mukulu otuludde so abaami bo batufuula bakulimba kyakuzanyisa naye nga gwe bw'oba gwe omukyala oba omuwala olina okuba n'obwongo ennyo omuntu osookanga n'omutunuulira bwoti era lazima omalako kyomufunako n'ogamba ono nnannimba bino nno bya ddala onannimba ono bya ddala naye ate bwera bw'oba okitegedde tomalaga mu kasuka bwoti abadde mu 10 odde mu 8 paka onoomanya nti kakati ono ye mutuufu n'abalenzi nze omanyi bwe mba ntuuza saagala kutuuza bawala bokka n'abalenzi babi bakola nga omuwala amwagala nga abamwagala balinga 3 abawala ennaku zino waliwo owa lipstick waliwo ajja omukozesa makeup waliwo emmotoka oba okitegeera mwenna nga abakyanga bwati ne mutuuka okwanjula ne kufuuka okwanjula waliwo era naye gwe nalabako omukyala nga naye yabanjulako emirundi egyo yayanjula emirundi 2 senga kati nga leero bw'ayanjulira ewa ssenga omukolo ogwaddako yaguteeka wa taata wanje bo nga bali ebiri naye kati oyo abasibu bwe ne bayita abasuubuzi
ate baba basuubuzi kiri kyegambye tigambye omuntu aba n'enkovu ze ku mutima n'agamba bwenziramu neefuna omuntu omulala ajja kungwa kwegamba n'abeera nga omuntu goli naye asasula omusango gw'oli gwe yakola bali be baamukola gwe ate n'obisasulira kyegambye nti oli ayinza okuba nga eri yayanjuddeyo n'agamba n'omulala n'amwanjula. Senga omulabi wa STV akoze atya ku nsonga eyo kubanga gwe mulembe kati gwe tulimu? Omulabi wa STV kyenkusaba mu byonna sooka weekwase Mukama. Kituufu. Sooka weekwase Mukama kuba Katonda ye ayanukula essaala za buli omu. Kisinziira omusabye otya, okyagala otya, okyagala ddi. Olina n'okubeera omugumiikiriza mu byonna. Naye okupapa kuno kwe kusinza okuleetera abawala obuzibu. Ku nsonga eyo senga waliwo abawala wotuuka mu myaka ogamba sirina mwana sirina musajja ali serious okozeewoko kasente ko akatonotono akasobola okukulabirira nga kasobola nga ne bw'oba ozadde omwana osobola okulabirira omwana wo n'otuuka n'ogamba nti emyaka gigwe pressure eyo ate olumu n'abazadde bano batuteeka ku pressure nobanga omuzadde atadde omwana wala omwana gwejja n'ayogera naawe n'akugamba banenze ewaka mbula kuddukayo nga omuzadde atadde omwana ku pressure ofumbirwa omusajja aliwa kwegamba omusajja n'afuuka musajja n'akutomeze ne bakutomeza exactly okutwalizaawo n'abazadde naffe tulina mwenna abazadde abali eyo omwana bw'amala okusoma kuba kisinga obukulu mu byonna abazadde nze bensinga okulaba waliwo be twagendako nabo ku graduation naye twali tukomawo mu mmotoka oli n'agamba okusoma kuwedde kati nnyabo tulinze musajja naye nga n'okusoma akumaze tannaba kufuna mulimu gwakoleze eki gwayagala asomeredde kituufu kati mufo kyomubanja nti kakati nnyaba okusoma okumaze nti keera 10 n'ezo tandika onoonya omulimu yamugamba kunoonya ki musajja ate nga ddala omuwala oyo musajja singa nti yayita muyina kuba yali muwala wa university baba nabo oyo ngeriyo neyamugambira n'amugamba nze taata wange yaŋŋamba mala kola ki kusoma kati olumala okusoma bw'ati nakola ki n'amugamba nti nga bwe bagamba edda kakati eyo sijja bayita first cut eyo omanyi first cut bwebeera nti eruma okugenda ewala first cut is the deepest obuzungu bwakyogera kati kyegaye kiri nti eruma okugenda ewala first cut is the deepest oba oluguddemu aba akubye ekisira nkyotalabanga agenda yakulabanga osoma kati bwe yaba yakulabanga osoma nga ebbeere lyali ttutu kati akufunye okuzaddemu n'omwana omu kale mwanjudde likyali ttutu oluzaalo obeezi ng'owiika ekibuto ekyeddako okitegeera oba okaddiye gwolwo oba okaddiye ate yaaba talina kyeyabadde katugeze mwasinkana ku university oli mu first year ye ali mu third year ajja kuba talina kyabadde akuleseewo okugumiikiriza mu byonna kati bw'oba ofunye omusajja nga muli ku university omwana musooka omuleke yeetereeze n'omuntu oyo amulabeyo emyaka emirala 2 oba 3 omwana omuwala bw'amala university abakedde nnyo agimala alina emyaka 23 kati mulekeyo emyaka egyo 2 afune omuntu ku myaka 26 katiko mumubanja omuntu naye bw'omukeera bw'otyo ojja mutomeza batomedde bangi nnyo mukwano kati senga bwembanga omuntu nga katugambe atuuse amaze okubeera n'omuntu we ebbanga liweze amutunuulidde agamba nti kati ke kaseera tugende eri abazadde amutunuulidde abadde naye kati n'asalawo n'agamba nti kale ebigambo bya mwami gundi mbiwulidde birabika bituufu nebbanga lyemmulabidde lirabika kyekyo batuuse bagenze bamala okugenda singa ebintu bitabuka embeera n'etabuka mu bufumbo bintu ki ebyandireetedde omuntu okulemera mu bufumbo obwo nga muli ogamba nti oba bankubye oba ki
siva mu bufumbo buno kuba waliwo embeera lwogamba nti oba kale kyandibadde kituufu omuntu okuva mu bufumbo olw'okuba kino kizze olw'okuba kino yandibadde ensonga kyenkulu omuntu n'agamba nti kiganye ensonga entuufu nga bwena abaana abalenzi ebiseera byabwe ebisinga obungi bakikola naye nga tekiba kituufu ekisinga okujja abawala mu bufumbo amangu n'agamba nze kati ngenze ndaba nkyalina muto kyali naye omwana omulenzi tolaga mu mukyala wo omuntu mulala kale abiwulire buwulizi kale abimanyire eyo awulire eŋŋambo gwefuba nnyo nga bw'osobola ate bw'aba akirabye n'omanya nti akiguddeko weetowaze omwana omulenzi weetowaze kuba nkimanyi saawa yonna ne bwabeera musajja mukulu naye omuntu nga yeetowaze oli omukyalo musanga naganda wabula gundi ofumbye waago n'abagamba oyo mumulaba ne bw'oba omukutte red handed bwat agwa ku ttaka n'akwetondera gwe kennyini n'otuula ng'oyagadde oba okitegeera naye abaana obulenzi obuteetowaza nti nze nina okusajjalaata tewali atakimanyi timulina okusajjalaata buli omu akimanyi timulina okusajjalaata naye leka kummenya mutima naye senga we nina ekibuuzo nti osanga omuntu nga alina omuntu bali bonna alina oba mukyala we wewaka lwaki abavubuka bano oba abasajja bano bw'aba jjeewo omukazi omulala omukwana oba kale katugambe bali tebali oba si bafumbo bampeta naye nga bali bonna kuba obwo buba bufumbo ali waka gwe tomanyi nti nno omwami ono alina omukyala ewaka lwaki abasajja bano ate bwe bajja eri abaana bano abalala kuba oyo abanga muwala lwaki baba promising oba babasuubiza ebintu byebimu bye basuubiza nawamaka leka ekintu ekyo sikitegeera kiva ku ki kakati abawala mulina okulabuka kuba babaami bakimanyi nti era ne bwaba ayogera bwogezi omusajja bakyogera nnyo abakazi mulinga baana bato kuba akimanyi nti bwakulimba ka switi ng'okkiriza ate kasita amanya okutegeera obunafu bwebwe kati kasita amanya weakness yo weeri oba oluguddemu kati kyoba olina okukola gwe kennyini gwe bakwanyi weegendereze omulaba omuntu ali mu myaka gyo mubuuza naye olina omukyala bw'aba takulimbe nagamba nina omukyala kakati bw'oba obadde omwagala omanye eri abakyala n'omanya nti aŋŋambye alina omukyala ate gwe n'oyagala oyitewo n'otomanya nti n'oli ali awaka mukazi ate bye bamulimba tobimanyi oba bye bamugamba kale tebabimulimba naye nga bye bamugamba tobimanyi kati gwe n'olowooza nti nze njagala mmanye nange ndi mukazi lwaki tosulako newange ngazi nange ndi mukazi ng'oli abawala n'abakyala abaagala nnyo okuyitawo mu mbeera bwetyo ate omusajja waba takugambye nti alina omukyala ewaka oyo aba mutemu akikukola bw'ati kakati simanyi era naawe olwamala n'okizuula tagambye nti alina omukyala ewaka nagamba kankupangisize awantu mubeerawo naye era ogenda okulaba nga waliwo ekitatereera bulungi era omala n'omanya abaami abo tulina obbasonyiwa ebiseera ebintu ebimu ate senga nedda naawe tulina okubasonyiwa nze nkubulira kubanga bo bennyini bw'alaba gwe n'akwegombako eriiso waliwo ajja okuyitawo nga bwayeeyiringula bw'ati akabi n'ogamba leero kakati kati newabaawo ebimu byakukola n'ogamba waayi bw'aba ate kino akyakituukiriza bulungi kakireke naddala abalenzi abaami nkibakaatiriza muyige okwetondera abantu abo akagambo sole katono nnyo naye bo bagamba nti naye ng'ate gy'omwetonderera ffe tetujja kubaayo tetujja kumanya nti ne bw'abanga omusajja ayenda nnyo nga ne ku kyalo bamulaba nti oyo tayisa sikaati oyinza okusanga nga mukazi we waali awakana nga talina buzibu nga talina buzibu omanye ekimugumya nti bwe baba bali babiri bwe bati mu kiseera ayina ebigambo ono agondanga kapa agonda n'asinga ne kapa naye senga ogwo yembeera gye twandibadde tutambuliramu si yembeera naye abaami bo balina balina kumala kukula balikula ddi kuba osanga n'owaataano ng'akola bya mwana wa myaka 2 n'owaataano
akikola eky'emyaka 2 n'akuleka wano n'aleka newali abakazi nga bali babiri ate n'afuna owokusatu kasita babaamu n'akasente kati gwe bafunye ate owokusatu n'olaga nti gwe oli wa kitalo nnyo bano bonna balina okumanya oyina okubayitako n'oyagala oba proving enze nnamba emu nze gyendi nze mugole akwata ne ku simu nno nakkubirako namba 3 akwata essimu n'akubira banne bano bonna nze muyina wano katonda okitegeera naye nga bwe kibanga ate ndowooza abaami gwoyina okukontrolinga omuntu gwo gwoyina okumukkakkanya nomugato okubiranga mukyala wange essimu toyogeranga naye bino n'ateeraga nnyo senga kati mu bigambo byo tugambe nti kya bulijjo omusajja okuba n'abakazi abasukka mu nkugambye goloze ekyokusajjalaata bakijjawo kituufu ekyokusajjalaata bakijjawo kuba lutwalinga tugumira ku mpeta naye kati n'empeta tekyalina muno ezisajjuse naye tesajjuka naye ng'oli omumanyi nti wa mpeta era empeta neefuuka empeta aye naazaalibwe yakuleseewo wano buli kimu kati aba atuukiriza kiri kirwadde kyabwe kizaale kya busajja ndi musajja sajjalaata akuleka wano ng'olina n'abalongo oba waligambye nti yagenze kunoonya balongo waligambye nti abadde anoonya balongo naye akuleka wano ng'olina n'abalongo bayoosa muwala na mulenzi kuba luli balinga abakwasanga mukazi wange azaala abaana bawala bokka nagenze kunoonya mwana mulenzi naye nedda ekyo kyo kintu kizaale kyabwe kusajjalaata naye ensajjalaata yaabwe yeyeetaaga okukontrolinga kati senga ŋŋambe nti singa omusajja ajjana mu bulamu bwange bw'abanga alina mukyala we ewaka nange antadde ewaka n'omulala amutadde ewaka buli omu agumire gy'ali omanyi kyekitegeeza okuba nga tolaba kumujjawo oba yanyiridde oba yasiiwuuse kyandibadde kituufu ajja atugambe aŋŋambe nti eriyo munno oba bw'aba takiŋŋambye nkigumirawo ndowooze nti wange nzekka bw'aba takigambye eriyo nalinda byeko bagenda n'okwanjula ne banjula ne bakyala ew'omulala nga noono ali lubuto naye ng'ono ye yakimanyiira nti nze bba wange nsiiba naye busiibi sisula naye waliyo abaana ab'obuwala abali principled nga ye akugamba bwe nkitegeera nti olina omukazi omulala obajje ebyange naawe bikomyawo anti ojja babuna ogenda kubabuna ojja bakyusanga ngoyi omwana ow'obuwala kyenagambye kiri nti bw'obanga omaze okumanya nti okakkanye omuntu w'emyaka 26 aba akakkanye myaka 3 oba okakkanye kugambye bw'omala ekijja kyonna ogenda bugenzi nakyo kale akati naawe teebereza olimu 26 omuntu ono bw'ona oba omufunye 27 ajja kuba mukakkamu 28 wa mukakkamu 29 olwozadde abaana bameka 2 alyoka atandika akati onobe ng'oli wa 3 omukyala yenna ku myaka 3 oba okuze oba otuuse okumanya nti kino kigenda bwe kiti kino kibeere bwe kiti then awukakkana naawe ogumiikirize bitono nnyo awe omuntu w'emyaka 3 ekiyinza okujja mu bufumbo n'enzikiriza emiggo kintu kikulu nnyo ate abaami kati abasinga tebakyakuba bakyala gavumenti ebatuyambako naye emiggo omusajja nakkuba leero nakuwangula erinnya nakkuba enky eriiso ne lijjako olubale nakkuba luli okutu nakuluma oba olinda ki ekirala waliwo bye tujja okugumiikiriza era bye tugumiikiriza benzikiriza nze omuwala ajja gye ndi naŋŋamba senga emiggo ginzita omuggo oluusi lumu ajja gukuba mu kawombo oba okyagumiikiriza oyo ow'omuggo nzisikkiriziganya naye ebisigadde bya bulijjo bya bulijjo bino mbukutambula funa egiraasi y'amazzi omulabi wa STV eno program toli wekka mwe tujja ne tuyiga ne twesomesa ne tumanya ebyo by'obadde tomanyi senga agamba nti mu bufumbo oba mu mukwano ensonga emu yeyandibadde eno by'omuntu
nsonga eri emu ya miggo naye ebisigadde mpazi n'emize giri ebiranje jedda gye twakagenda omwami afubutuka ekiro n'agenda n'asera naye nakuza abasezi tebakyalabika oba tebakyalinayo abasezi babagumiikirizanga oli n'agamba muwala waawo nti yafumbiriwa abasezi ne banaazaalayo n'abaana kituufu naye omuggonze mwantu akuba omwana wange oba nange kennyini akuba ndi mukulu munno kati bw'onoomala okunkuba tojja oŋŋamba otya oŋŋamba ekyo ddala ng'erinnyo lyange lyavuddemu naye ate senga waliyo be bakuba ne basigala nga bakyalo ng'era ate agamba n'okugamba nti nze omwami waaba tankubyeko oba akoze ensobi omwami n'atamukuba awo tamanya nti naali mukwala tamanya nti omusajja amwagala eriyo n'abakyala balina akabanzi ako kayita kabanzi ayimirira neerina jangu onkube tondaba ako kaba kabanzi jangu onkube tondaba akulaba era akusobola bw'anakuba ajja kukubira ddala kuba gw'omuyise naye simanyi muntu yayitira muggo kati nawe awoza jangu onkube tondaba bwe banaakugjamu erinnya ng'okaaba n'olunaddako bwe munaatabuka kale ajja kwetondera fayini akusiisirize mami wange munange sikyaddayo kati erinnya lyagenze nno n'oluddako n'eryokubiri nayo livuddemu oli wa myaka ne bonna bawaana n'eriiso balikuba kituufu n'akumenya omukono kati ng'olaga abaana nti luno olubale taata wamwe yantema senga katusoke tudde kugenda abalabi ba STV njagala okugamba nti katusoke tuwumulemuko katono tubeere nga tukomawo tukyalina bingi bye tuyiga tukyalina bingi bye tusoma senga agambye emiggo gyokka gye gino by'omukazi bwe giba nga si miggo tova mu bufumbo bwo katukomewo